fenna abantu abawangadde ne Katikiro n'abamumanyi n'ennyumba gy'alina mwasula yatandika ogizimba nga muki nga muyizi. This is a fact. Byankubula yinza okuba tobyagala nenjagala oyigiremu. Ennyumba nga sikategedde. Yatandika okuzimba ennyumba nga muyizi emakerere. Ennyumba ya Katikiro ewedde erabika yaggwanga ekisanja kye ekyo bwa Katikiro kiweddeko. Ekyasooka oba kino ekyokubiri? Ekyasooka. Jukira nga tannafuuka Katikiro yaliko mu information department mu Buganda ekitegeera nga ate tasasulwa ekitegeera and is a lawyer naye nga ayina law firm Buule and Maiga advocates ngekola kubanga firm emanyikiddwe badde kola is a lawyer very good one ekitegeera naye era kyamutwalira ebbanga okukola ki okuzimba ennyumba ye gyakola ki gyazimba ekitegeera waliwo abeekwasa ennyumba ase Namata ennyumba eri ku Gaba Road kizimbe nno kikadde ekitegeera Charles Peter Mayiga nga tanafuuka Katikiro ennyumba yo nga weekola ki weeri kati njagala abantu bagende bategeere ase Namata yani kati oli muntu bwabeera ne relative we nga alina nano na kikadde ekitegeera tulina wane ase Namata yani ojja kasa Katikiro mmanyi ojja mubuuza ekitegeera saagala njogerere bantu nze bye simanyi sikola ki sibyogerako naye kyemmanyi nti ennyumba nali njirabyeko ekyo kizimbe nali nkirabyeko nga kikadde it's a normal building ekitegeera kakati ebintu ng'ebyo waliwo abeekwasa embalirira y'ettofaali. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Bake for Me Limited, company yanjawulo nnyo mukola cakes eziwoomu okuzaama mu birungo ebisufu n'ebika ebyenjawulo nga chocolate, red velvet, vanilla n'ebirala. Olina mukolo ki? Birthday, anniversary, kwanjula, mbaga oba just oyagala kwerirako keeke empoomu? Jangu ku Bake for Me Limited. Tulina amatabi ag'enjawulo e Kololo ku luguudo Wampewo, e Naalya opposite Quality Village Mall, e Naakulabye ku Kisekalen, e Kajansi okumpi n'omuzikiti Rweza, Ebunga tuli ku Soya. Tulina n'essomero mu ttendekero abaagala okuyiga okufumba cake. Essimu 0705 501 987 oba 0772 501 987 ne ku mitimbagano gye tuli. Bake for Me Limited, cakes and more. So yes, this is part 2 of me and Buule. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. So Buule, let's go straight to the action. Toli happy. Nabantu bavuma Katikiro. Abamubuuza Kabaka aliwa. Kakati mu French enkadde wabangayo omusajja amitanga Jean Pierre. Kati Jean Pierre yali nga agwa mu lulyo
olwaba Jacobins aba parliamentarian abaliko naye nga kiri Pierre yakola kwesi n'akumakuma abannabyafuzi abalala ne batandika okukozesa bano ba third class ne ba bourgeoisie okunafuya olulyo olulangira nkitegeera naye nge kuyayana kwa Jean Pierre kwali nti nabo bakole ki bafugeko kubanga mu biseera ebikadde olulyo luno lwe tuyita first class de clergy ne nobility second class ola first class yalinga yamanyi ate second class yalinga ki yamanyi be baditamininga ngani afuga okitegeera ani akulembera okitegeera era bakolinganga shots ne bolwa muli eri mulyo lulangira ani avaka ani addako nga bakola ki be babikola abantu ne batandika ekyasookera ddala mu kwegugunga kwa Faransa ko kusookera ddala yali gye bayita radio katwe okitegeera ne batandika kye bayita radio katwe babigambo boys ne batandika ne bakola n'amawulire amakadde ne batina kye bakolanga paka journalism ng'omuntu ayogera kino ne kino naye nga babangako abantu ababikola ki ababaliko emabega muntu guno bwe gube wano woogera kino wano woogera kino nga wano woogera kino era kyewesanga nga kano ka live kwogera kwekyo ne kali kyekigenda mu maaso kati kyekigenda mu maaso bintu ebyo babikola baamala ne bawangula mwattu baamala ne bawangula Louis owe-16 ne bamukunkumula omukono mu kibya era Monaco e France we yakoma myaka 2 na guno gujwa Abafalansa abasinga abaddala balabanga ali nsobyo okujjawo Bwakabaka kubanga Bwakabaka gye buli France bali recognized naye nga tebalina kye bakola waliwo obufo obwasigala nga Bwakabaka katugeze ng'Obwakabaka bwe Monaco obwasigala nga buki Bwakabaka bw'amaanyi. Yes, it is a state within a state, one of the most expensive places you will go to abatambula mu Monaco. Yes, Monaco. Kakati bantu bana Abafalansa abaddala tebakikiriza nti kyebakola kyali kituufu kuba bo bakkiriza nti Bufalansa singa yasigaza Monaco essaawa ya leero yandibadde n'amaanyi ng'aga America n'okukola ki n'okusingawo naye byajja ng'ebintu bimu bye bakwasaamu byasigala mu mpapula naye si bye byali bituufu bw'ojja osoma history wa Faransa n'osoma ku mukyala Marie Antoinette bajja kugamba nti ebintu ebyali biweebwa Marie Antoinette ebyalumanga abantu ate baali biwaddaani bw'obeera mukyala wa Kabaka tukusuubira okwambala obulungi ekintu ky'ovunaana Marie Antoinette ekitegeera kuduulira abantu naye toyinza kuŋŋaa nti Marie Antoinette engoye ze yayambalanga ze zandigulidde emigaati abanaku bonna mu Bufalansa ekitegeera so omusajja omu Omufalansa awandiika n'agamba nti mu biro ebyokucelebrating okuttiŋŋana kw'abantu kubanga it was a reign of terror abantu battiŋŋana kye tulina okuyigamu nti Abafalansa beerabira kintu kimu era kyeki kyabonyaabonya France kati balema okutegeera nti waliwo abantu abalina okufuga okulemberwa okulembera n'okulemberwa okitegeera ofuga n'ofugibwa essaawa ya leero era France efaanananga France yedda okitegeera si mu bizimbe wabula mu neeyisa Abafalansa abeekalakaasa oba president yaani oba serving interests zaabwe ne go beerondedde bamwekalakaasiza okitegeera lwakuba France kyeyamasteringa is the flow of information bamanyi ogizibikira ojja kunoonyaako omwami omu gw'oli musinkanako ali ku Buule bamuyita Emmanuel Waraga musajja mukubi wa bifaananyi one of the best photographers I know here in Uganda era akuba ne Paris Fashion Week mukyala we Mufaransa Emmanuel olumu yajja n'atulisa ku bifaananyi ng'ali France nituga nga bano bali bubi naga nti bali bubi naye kye baayiga kukuuma bubi bwabwe yatukubira banaku nga babagabira soda wa kooko nga naye tekuli kigambo nga kacupa ka kooko nga tekuli kigambo ne mugamba kakati atona abati anti government yatuuka mu nzikiriziganya ne company ekola soda nejiga tukolera yali mujjule company nejiga nti afu tukola ali jjule tetuwandiikako ki lebo yaffe naye
katukole mu chupa yaffe kibere kiriya nti ono soda waki wabanaku okitegeera nti abantu bali eri bagrassinga bali eyo nti otuuka mu mikutu wansi kubanga yangamba nti emikutu egitwala sewage guba mukutu nga nyumba kyenkana size ya nyumba ya muntu nti omuntu asobola n'agenda n'afuna akafunvu n'asula ebbanga liruberera nga ne sewage tamuyitanga konga sewage amukola ki amulaba bali beteekera ebirongo ebyamataba n'ebirala kakati wano wenzija gwe atakanya nawe ekitiibwa kya Peter Mayiga lero twagala otuwe with relevant examples otugambe nti ono yayasamira Katikiro kijje mu ddiiro oyinza okuba oli mutuufu okitegeera ate ng'oli mukyamu ekyokubutakanya na Kasuku kiri nnomo okitegeera naye obutakanya na Kasuku oba olina okujja ne facts n'obujulizi bw'oba olya Kasuku yes kakati mpulira nnyo omwami ow'ettaki mwami Lumbuye nze ngenda kuwa ekitiibwa sigenda kuyisa mu maaso ng'agamba nti Katikiro atunze ettaka ekitegeera kakati nze kino kimu kyemmanyi nti bw'ogamba nti Katikiro atunze ettaka ng'ojja ng'otugamba yatunda ettaka bweriti enensi eri open tetuli mu kizikiza ffe nga abakugu nga tukuyambako nga tugenda mu lands nga tulaba oba ekyapa kya transferingibwa nekuva ewa Katikiro oba n'abasayininga be baali abo kitegeera n'ekirala nga ffe tukunnyonnyola nti mu mwaka gwa 1996 Ssaabasajja Kabaka munyini Kabakawo yatandika kye tuyita Buganda Land Board kitegeera bwabagibulula eyo company ne bagiwa okukwasaganya ettaka lya Buganda kitegeera nga tubuuza nti ani siginotole wa Buganda Land Board ye Katikiro oba ye Kabaka oba waliwo senkulu wa Buganda Land Board nga naawo tukola ki nga tuvaawo mbabola banyo bangi muli ku TikTok omuntu anagamba nti Katikiro abbye ssente za Buganda ki nyingi waliwo ne yatugamba nti Katikiro ayina ebizimbe 12 simujjukira kakati gwe nga nkubuuza nti kale ekizimbe ono average katugende empola nga twetegerera kino kye mbagamba okwetegerera n'obugunjufu ono average Kasuku ekizimbe mu Kampala ekibibibi kiba kya bilioni nga 16 nga tonnagula ttaka okigenda kukola ki kugenda if you are arguing go and ask in the real estate market Katikiro wabayina ebizimbe 12 ng'otubuulira nga ate yabba ssente za Buganda nga tugamba Buganda efulumya embalira ya ssente mmeka kubanga embalira Buganda gyefulumya ku lupapula size ssente ezikola ki ezibaawo wesanga embalira ya Buganda ssente zefulumya tesobola yadde okuzimba ebizimbe ebyo bisatu ng'otugamba ayina ebizimbe kweka 16 n'ekirala totulwisaayo ng'otugamba nti ayina ekizimbe ku luguudo bweruti nga ffe tugenda mu KCCA ne mu URA nga tubabuuza kino ekizimbe ani akikola ki akiweera omusolo nga bwe baatugamba nti Dr. Besigye ye nannyini Equatorial Mall okitegeera n'ajeegaana paka kati Dr. Besigye n'atugamba nti ekizimbe kyange nti si wabi ekizimbe okutegeera nti kyange okinaabaako ekizibu mujja kundabawo kati gwe mugende mu kyokye bwe munaaba nga nzija nzikiriza omuliro mujja kutegeera nti kiki kyange ffenna abantu abawangadde ne Katikiro n'abamumanyi n'ennyumba gy'alina mwasula yatandika ogizimba nga muki nga muyizi this is a fact byankumula eyinza okuba tobyagala nenjagala oyigiremu ennyumba nga sikategedde yatandika okuzimba ennyumba nga muyizi emakerere ennyumba ya Katikiro ewedde erabika yaggwanga ekisanja kye ky'obwa Katikiro kiweddeko ekyasooka oba kino ekyokubiri ekyasooka jjukira nga tannafuuka Katikiro yaliko mu information department mu Buganda ekitegeera ng'ate tasasulwa ekitegeera andize lawyer naye ng'ayina law firm Buule and Mayiga advocate ng'ekola kubanga firm emanyikiddwe badde kola is a lawyer very good one ekitegeera naye era kyamutwalira ebbanga okukola ki okuzimba ennyumba ye gyakola ki gyazimba ekitegeera waliwo abeekwasa ennyumba ase Namata ennyumba eri ku Gaba Road kizimbe nno kikadde ekitegeera
Charles Peter Mayiga nga tanafuuka Katikiro nyumba yo nga wekola ki weeri kati njagala abantu bagende bategere Asenna Matayani kati oli muntu bwabeera ne relative we nga alina nano na kikadde okitegeera gwe tulina wane Asenna Matayani ojja kasa Katikiro mmanyi ojja mubuuza okitegeera saagala njogerere bantu nze bye simanyi sikola ki sibyogerako naye kyemmanyi nti ennyumba nali njirabyeko ekyo ekizimbe nali njirabyeko nga kikadde it's a normal building ekitegeera kakati ebintu ng'ebyo waliwo abeekwasa embalirira y'ettofaali obwakabaka bwasasula New Vision ne Monitor ne bateekayo embalirira y'ettafaali era kweri singa kibadde kisoboka nandikebedde link awo nenjikuwa eri online naye tulina obuzibu nti ffe twayawukana n'okutegeera n'okusoma tetukola ki titwagala omuntu yandibuuziza embalirira y'ettafaali yandibadde amenyewe n'agaana naye mutulaze nti mawogola mwajjayo bweziti naye naliyo mwajjayo mutya bweziti omuntu omulala n'agamba yatugamba amasiro gagenda kuggwa mu myaka 2 please ne Museveni yatugamba myaka 10 egiyise nti oluguudo lw'enakaawuka lugenda kuggwa okitegeera ebintu ebimu paka kati tebatekangako wadde drum yadde jjinja n'erimu okitegeera ebintu ebimu tubitunuulire mu ntunda gye tuyitamu amasiro si kuzimba community toilet amasiro si kuzimba whatever kuzimba classroom block oba laboratory naye amasiro gaggwa amasiro gagenda progress weerira gagenda kuggwa kyenayagala kimu bagateekako ekikomera Bugwe yagendako kati bagagalirawo naye kakati omuntu omu akugamba nti amasiro tegannaggwa ayina 5 ku 10 acyanoonya ssente agiseeko ekikomera nati ndowooza ekibuzisako masiro tulaba UNESCO yabawa ssente nebongera ssente government nebawa ssente the government of Japan billions kakati essente ezo actually isn't that too much money going there essente ezo bwozifuna ng'ozibala ng'omanya n'enfuna ya donor funding bwekola nekali amasiro gaali geetaaga billions okukola uliriza ezo iziika ziri mmeka simanyi anti jagola nkubuuza ekintu kyetwogerako nti eka ziri 10 ekintu kyetwogerako tetwogerako nti nooba twogerako kwa 5 ku 10 oba yiika emu okitegeera waliwo eka zinga mmekaawo ku masiro kankebere wano saagala kuwa fakisinfu kuba kiri very important waliwo oluusi abantu ababuuza ebibuuzo naye nga biri valid nti amasiro okuva lwe gajja tuli ku masiro gali gwaddi baatuwaako excuse nti ate simayo amasiro tebagapapira ne tugamba kale naye obutapapa is what space okitegeera so there are some things we need answers for but lwakuba kyemanyi kakati wano it is 26.88 hectares okitegeera awo wonna wanene hectares okitegeera kati ekintu ekyo kyonna process y'okukola ebintu byonna ebigenda okubeeraawo teri emu feeze yasooka nti no Bugwe oba ekisenge kiteekereddwako ate balina okuzimbagana amasiro munda okuzimba ennyumba ezo mu nyumba omutuula ekibira it's not a technical kuzimba buzimbi there are traditionals involved ebisinga ne Katikiro ki yennyini nyinza okubuulirako ku kintu ekimu ekyenjawulo ky'otamanyi empagi serugatika okitegeera ebeera mu masiro awo balina ekibira specific mwekola ki mweva naye omanyi nti abasajja baleeta empagi ate no bagireeta bagikongojja bukongojja paka lwetuuka omanyi nti empagi bagisobya ate ne baddamu bupya ng'emisosososo gigenda mu maaso gigenda mulimu ebintu ebyajja nti baddona bajjanga bakugamba nti bakuwadde ssente naye nga si ssente for instance dona agenda kugamba nti nkuwadde obuwumbi bwe buti naye obuwumbi obwo nga bujja in kind for instance government ya Japan yavujjirira essente mpitirivu nga zigenda mu masiro naye omanyi ssente mwe zajjira byuma bizikiza muliro ate on condition be balina okubireeta binstalling eyo kye baakola ekitegeera ekirala n'ekirala kye tulina okumanya bw'otunuulira obwakabaka bwa Buganda tubulabira mu kifaananyi kya muntu omu ekyo mu kyejjeemu obwakabaka is not a one man's business nti burunning bw'omuntu omu
It is an institution that is run on policies and systems. Okitegeera. Katikiro ayinza okuba tamanyi na gwanika sente ziri kugwanika gye basayingira. Kubanga obwakabaka oba mwami kyambadde buyina owegwanika treasury ne secretary. Buyina ne department ya ligo namba. Okitegeera. Kakati bino bintu ebirina okukolebwa mu systems. Ekirala kye tulina okumanya ekiri important. Abaganda muyige Katikiro taba wammwe. Katikiro mukuru waffe naye Katikiro aba wa Kabaka. Nekitegeera. Era Katikiro ateekebwawo to serve on behalf of the Kabaka, which means tubeera wano ne Kasuku live oyina team. Nekitegeera. Kati Kasuku bw'ŋŋamba nti no leero nkukwatire kaakatambi ate sebo ntandika kubanja sente z'okoze mu Bulango. Okitegeera. Katikiro lero nitasobola kuŋŋamba twakoze sente meka mu Bulango. Abantu sofulumwa. Katikiro akola on orders of the Kabaka himself. Katikiro njagala okutegeeza tasobola yadde okusitula ekimuli mu Bulange n'akitwala. Ne mu nnyumba Butikiro tasobola yadde okujja mu carpet n'agitwala without the orders of his boss the Kabaka. Okitegeera. So mulimu ebintu byemubanja nga biri too much. Kati kanzide ku bugunjufu n'obwivu. Baganda baffe twebaza nnyo mwami Museveni yaleeta UP abantu ne musoma okuwandiikira essimu muziseereza mwebale era tubaagala nnyo. Kitegeera. Era nange nkyagala nnyo. Naye ku kusoma ku buyivu mugatteko ki obugunjufu nga mumanya ebintu bino wammanga. Ensonga y'obulamu is an issue of privacy and subject to the patient and his immediate people himself. Okitegeera. Kasuku bw'olwala ne mukyalawo alina okuyita mu mitendero tuga nti Kasuku yalwadde kino. Kyasobola okutuga nti uli mulwadde. Naye tasobola kutugamba nti owaye omusajja yayise meme ennyuma. It is illegal. Meme ennyuma kiki? Kale ekizimba kijagenda mu details. Okitegeera. So ebintu ebiriwo bye tulina okumanya ffe ng'abantu tulina okwessaamu kino nti abantu balina obulamu obwabwe besides this public life. Okitegeera. Ssaabasajja alina baganda be balamu, alina abantu abali mu kifaananyi ky'abakadde be, alina omukyalo omuyivu ate omulungi ennyo. Okitegeera. Alina abaana abalimu ensa. Because for me the only challenge I have is one Buule. Ekitegeera. Where most times I disagree with the people on the internet who say things that a person of the magnitude of the Kabaka cannot be some of the things people say. He's under captivity. He's under this. When he has children, he has sisters, he has brothers. And you know, ezembozi z'ebbaala zenkugambye zaali France zibambi nnyo. System ya monarchy wano okitegeera. Ndala bana abantu baffe kye baagala kwadoptinga the Birmingham policy ey'Ebungereza. Kubanga Birmingham policy yo ndalamu. Bungereza bakugamba omumbejja ayina kansa era bamulongoosezza. Mumusabire. King Charles ayina cancer. Era is stepping away from public duties. Yes. To undergo treatment. Naye wano si bwe kikola ki bwe kikola okujjako nga mukisabye ne muba bagunjufu ne mugamba ne mukola ne petition ne mubisobola ne mubitwala eri olukiiko nti bannaye buno obwakabaka bwaffe mutubuulire nga kukibeera Kabaka waffe abaana be tulina okumanya tusaba tumanyi olukiiko ne lugenda ewa Ssemunywa yennyini. Okitegeera. Kyukyu n'asalawo kubanga obuwangwa n'ennono ne poliisi mu bwakabaka bwaffe bitandikira ku Kabaka yennyini ate yennyini asobola okukola ki obyamendinga. Tuleke okuvuma abantu si kya bugunjufu. Mayiga bazemu muvuma nnyo Katikiro. Osobola okwawukana n'omuntu naye nga tomuvumye. Akasajja ka Mayiga really ekitegeera. Kabaka gw'obanja gw'oyinza n'okubuulyawo nga ne mu famire yo teri yali ayogedde na Kabaka n'amugamba hi.
oba nomusisinkana okitegeera nze nfunye omukisa nenda Kabaka on face to face si jo siruli ne emabegako mabega ddala ngana nkyali muyizi mu university naye Kabaka muntu mugunjufu nnyo muntu mukaka munyo ebintu byabikola bulala nefe bakulemberayo tubeeranga bakireerese tulinga ba firefighters si kirungi ensonga zammwe abantu baziwe ekitiibwa ne tubeere atanulimu n'abasajja abakulu bwe mugamba ati ow'ekitiibwa yagana si uli wa kitiibwa nti ategeera ekitegeera abamu baali abaddeko ab'ekitiibwa naye era ekyabalemesa okusigala nga bali mu status buyaayi okitegeera ow'ekitiibwa nze kankubulira ebintu by'omunda ow'ekitiibwa Katikiro agenda okuweebwa obuvunaanyizibwa okukwata ddamula yajjanga ekiri emmengaawo ekitegeera kifumba mutu ku Bwakabaka abantu nga bali ku mbuga z'amasaza eyo baazezza ku ttaka ly'ebiggwa ng'oli yateekaawo atunzeko poloti bantu okitegeera abantu batundira mu mannya g'Obwakabaka bwe batyo ng'abantu babeerawo mu nkubo z'emmengo naye nga maye bakola kutambuza byapa ng'abantu mayiba Katikiro ababeerangako abantu babatembeeyanga oyagala kulaba Katikiro mpaayo 5 oyagala Katikiro abeere ku speak day eyo essomero lijja kubeera marketed singa Katikiro ajja mpaayo 5 abantu babonaabona naye nga ne bakatikiro babanga tebabimanyi naye nga abantu bali awo bayaaye baluwayo abantu ngoli oli eyita nze ndi mulangira we Sanje najja naleeta ekirangu CBS natakola ki natasasula mulimu ebintu ebyekijega byetunenya nga naye bisukka kati for instance I'm a good fan and I love Bobby Wine so much. He's a good boy. Ebintu byakola abikola byanjawulo mulalamu okitegeera wamulabaawo sebo yanjozayoza ne ku mukolo gwange. Yes. Nenga hale tunebaka. Kati naye njagala kugamba fenna twagala Bobby Wine n'abakulembeze bafafanagana nga ye babeere n'eddembe lyabwe eryokweyogerera n'okubeera ku mawulire Bobby ni amaze n'agenda ku CBS uliriza mulimu ebintu nga bya buntu okuva mu njege yatubeerako mu 29 nga Kabaka bamuganye okugenda e Kayunga gavumenti yakwata license ya CBS nejikusigaza okitegeera kati CBS terina license ekitegeeza bye nawulira byali bituufu ekola bukozi ekola bukozi omuntu abakugambye tonja samira baako wokola ki wokoma ekitegeera aye n'ekirala ebintu ebimu tetubivumira bantu CBS bwebeeremereddwa obuvunaanyizibwa bwayo noonya ani senkulu wa CBS ani programs director oba interfacing naye gwe Ssaabasajja mugwe musuubira nti alina okugula amapesa agagenda ku Katikiro musuubira nti alina okugula amapesa agagenda ku kkooti ya Ssaabasajja ye expert mu ddagala erigenda okunywebwa Ssaabasajja ndowooza yatembeya ebyapa ate kakati otanse n'omutuuma nti gwoganye gundi Katikiro si shareholder wa CBS si human resource wa CBS si manager takola ku CBS omulimu gonna Katikiro gwakola obuvunaanyizibwa bwonna singa abagenze n'obuvunaanyizibwa ku CBS akikolanga omutume okuva ewa Ssaabasajja genda okole kino wabula wano n'okwogerako ng'omuntu kubanga tosobola kugenda ovumire bantu ku CBS Katikiro n'awuliriza n'atayogera kate naye tayogera ng'agamba gwe oba gwe presenter abuuza gundi senkulu tiowaye radio ey'Obwakabaka muvumirako bantu okitegeera n'abaga I think you can do better okitegeera n'ekirala wabaawo ekiganye nti bannaye twagala kino oba tukiri n'abayirawo omubiri nga ki nga ye ng'omuntu in his capacity waliwo yantegeezaako nti waliwo ekiseera Obwakabaka bwalina amabanja nga naye amabanja ago oba gali ku BBS ne CBS ekitegeera kino sikinako bukakafu naye nkubuulira kye nawulira ow'ekitiibwa Katikiro n'ayiwawo omubiri
n'agenda n'agamba aba URA ntya abagantu ba Buganda bampuliriza, which is true. Kitegeera tukolewo engeri nze nange nange ku bantu bano bakubiza okuwa emisolo mufunemu naffe tufune engeri gye twecompensatinga. Sakyo tunayambale suuti n'agenda n'akola ki n'akola baleme kuggalawo mikutu gino naye nga ye akozeseza feesi ye gye yakolera. Kubanga njagala okugamba ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga kino n'okubeera nga tannafuuka Katikiro, it was a brand. Nga bwajjana okupresentingira olaba omuntu ajjudde mukitegeera mulimu ebintu bye tumulabiddeko ng'abantu abamu. Omanyi nti no twabeeranga wana bannabyabufuzi naye ng'okusanga ku nnabyabufuzi omukulembeze ali smart era olinda Kabaka omuntu ayambadde ku suuti efaananikako nga nnabyabufuzi babeera awo wano ne gwe nalangira azunga ku leediyo abeera mu kisaati ne mugana naye gwe bisaati obigula nagamba gwe erinnya lyo gwe Buule Robushana gwe nalangira mugana naye bisaati gulako ku saati eziri proper. Era kati we namulangira yanvuma ku Twitter ngwe erinnya lyange mu Luswayiri litegeeza nothing naye naddawo mulaba obusaati ng'ayambala bwa white era nga buli kirya ne mmanya nange empangu ne wala mugana naye gwe ebisaati obikunkumulawo ebyo byojjango nsongira naye ekisaati ne kiyiika ettama wano. So ne tujja ntufunaana abaana ab'omulembe Omutebi bakyagulanyi mwana akuba akasuuti nga kamuguddeko bwe kanogamba ya Rabbi Kyagulanyi yambala ssennyonyi. So wali obadde defending. There is a time naraba juzi bobwe baadde London nga ndaba batadde made in Selecon the sport omusajja washite mukyaza nabagamba mubuuze Katikiro media era namwogerako lwakuba ne saagala ku escalating kintu ekyo n'enkijjayo ku social media. Medi bw'obeera nga si gwe mwogezi w'Obwakabaka aye si gwe mwogezi wa CBS mulekere blackmail omusajja omuteeka kuki ku firing squad. Katikiro si yakuwa omulimu si yakusasula si ye supervisor wo atulomu bamubuuze batya ye manager wa CBS yandigambye mubuuze management mulekerawo wabagamba buuza Katikiro abeeranga ganti Katikiro yabazona mulekerawo okweswaza nammwe ebintu ebimu mubireke. Abantu bali emmenge eyo bakola ebintu ate wali ebigambo abantu babeera mu mmenge eyo naka omusajja oyo mubi nnyo kuba akoze eki ekitegeera. Ssaabasajja yennyini yasayininga ekitiibwa Charles Peter Mayiga okuprofessionalizing Obwakabaka. Kasuku obadde okimanyi nti abantu dini gye nalabye nti omusajja si ye Katikiro oba yali nkadde nga gamba kuwe contract yekiweerakomuli awula dini luba wasanga kala kwogera ku muganda wange njamu mukyazaako wano nomo ayina stories interesting olabe ne edi mutwamu njamu bintu bya dini musajja manyi nga mukwano gwange naye bisooka obinde no but if he has facts then well amanyi yes. Tontabalanga sikutabalanga kakati jenjagala okugamba kimu nti bantu bapeeranga ku CBS awo ng'akola naye nga tasasulwa wadde 10 ng'abamu bagamba babeera ku ddiiru simaleeta ebirango tukuweebwa eziti babeeranga ku CBS awo nga naye tebasasulwa. Omuntu yabeeranga mu Bwakabaka awo nga naye talina kyakola kyafunawo. Ssaabasajja deliberately brought Charles Peter Mayiga to professionalize the kingdom. Era abo abafere b'enkugambye abaatembeyanga ebyapa ne babajjawo. Abamu ne banyiga ne bagamba omusajja tayagaliza omusajja mubi. Sebo mu Bwakabaka kati guguno omulembe gwa Charles Peter Mayiga yetufunye abantu nti omuntu osobola okukola n'ofuna NSSF wetufunye ku basajja ba Kabaka nga bavuga ziharia okitegeera n'omuntu atandikirwako nga muweereza wa Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja yamugulira eggaali walabe bawa haliya walabe bawa piki walabe balina eggaali okitegeera kati kyekyo kye bayita professionalism ne protocol. Omuntu nojja nga office ya Katikiro ddira Katikiro njagala agende ku speak day y'essomero lya Kasuku bampeyo bubiri kati waliwo protocol gwe genda wandikira Namukasa bantu bakyala gye bali awo mu office waliwo Aleni Namukasa mu structure waliwo Juuko. But now the biggest question ne bakutuusaayo tolaba nze njagala nnyo Katikiro okitegeera si mu bubi omuntu okwagala omuntu amwagala
Nisusobola sebo kuva wakane nga mweze wa Katikiro ku office. Okay, but Buule, I want to ask you a question. So, people who want to know issues about Buganda, where do they direct their questions? Your questions, the issue is this monarchy. Obwakabaka bwaffe kino kye buli mu kipya. Kitegeera. Obwakabaka tebwabuuzibwanga. The kingdom, your face to ajiva. Anti kati your face to ajivaako. Kati naye needs to put structures on behalf of the king. Tokisaba Katikiro. Gamba olukiiko. Olukiiko lwaki parliament. Lwa Buganda lulina okwadoptinga bino ebintu. Kitegeera. Wabeeko omuntu ani gwe wabuuza. N'ekirala, ebintu ebimu ebibuuzo bannaffe bye tubuuza byaddibwamu dda. Naye nti tulina obuzibu nti mu mulembe guno abantu tebakyawa nnyo attention ku TV, radio biki. Nti omuntu bw'aba ayagala ggulire lya muntu yakubye munne luyi eyayise obwereere nani yakyayaani. For example, kati today we want to know where is the Kabaka and what's up with him. He did not show up for his birthday celebrations. He didn't show up for the birthday run. He didn't show up for Masaza. He didn't show up for Bikabya Baganda. So people are asking, where is the king and what's up with him? Now with the propaganda going on on social media, don't you think it's only prudent? And people don't pay attention to details. Emisinde gya Kabaka land obwakabaka bwatuuza olukiiko lw'abamawulire kye tuyita press conference ne bannyonnyola nti Ssaabasajja Kabaka taliiwo yagenze mu ggwanga erya Bugirimaani kulaba yaki basaboobe. Kati ffe Abaganda bannange twagala ki kumanya ddwaliro mwali ward number oba kutuwa update. Bweba update baba bajja kukola kikugituwa. Kati munnange ab'omutima omubi ne batuuka ne bakwatana wayo kye tuyita artificial intelligence. People can create voices. Omuntu n'akwata ne speech ya Katikiro n'agenda ateekawo ono yeeyita Kabaka wa kitaffe. Please genda ku YouTube, genda kugundia ku bantu bonna bakavalinga Buganda. Deka Katikiro didn't say anything like that. Naye gwe okuba olina kyoyagala okuyisaawo n'oteekawo ekyo. Tulina tucamuka. Omuntu n'akyamuka n'ogamba owulidde bw'agambye. Olaba kantu kabeera mu video oli n'akasalako for context. N'ateekayo akatambula. Oli n'akyamuka. Waliwo akantu akatambula. Wekitiibwa Dani Muliika yayogerawo n'agamba nti Katikiro yewadde obuyinza bwateewa biki we balonda Lwomwa. Ekitegeera Katikiro talondanga ku Lwomwa era talonda Lwomwa. Ekitegeera bali balonda muntu waabwe ng'ekika ne bajja bamwanjuliraani Katikiro. Everything was on TV. Ekitegeera kakati gwe bw'oba okikkiriza nti Katikiro asavinga Kabaka nga Kabaka ow'ebweru, kakati bwe baba mwanjulidde, how do you know oba Kabaka yasabye asisinkana abantu abo? Kubanga otegedde embeera mwakola ki mwali. Ekirala tujjewo akajanja wano bino ebintu by'okubika abantu. Unalabye abantu n'ababika bazzemu okubika Ssaabasajja bintu bya kijega. Don't do that. It is disrespectful. Mujja funa n'ebisiraani mu nsi. Mulemu okukola ebintu ebitali bya gunjufu. Wano mu Buganda tetulya mirambo. Omuntu yenna bw'abaddika ekizibu tumanya. Ekitegeera. They brought back that shit. Yes, those things tubireke. Abalala ayagala ennyo Kabaka because I won't tell you this, guys. If you love Kasuku so much, tomubikanga mulwadde because buli walaba ebintu ebyo the thoughts of death are going to do what? Kati bw'obaga nti oyagala nnyo Kabaka, before you get confirmation that he is not here anymore, do not do that shit. Yes, because you're putting more stress on him. Na ate n'ekirala ffe mulina okumanya emitendera ebintu mwe biyita. Ekyoto bwe kizikira Katambala yakola ki ategeeza Obuganda. Gwe oyagala otegeeza nti noba ekyoto kikyayaka oba tekyasa, gende Bulanga olabe ekyoto kyako oba buuza Katambala. Okitegeera, that is the protocol. Okitegeera, tetugenda kuwa buvunaanyizibwa bwe tuteewa. Maliriza ne kino ekintu wammanga. Baganda bange, tweseemu embeera ey'okwagala okubuulirwa
bitutagala kuwulira. The honest and comfortable conversations. It is so important to listen to what you do not like to listen to. Okay? Ekirala tweweyo n'okwagala okuyiga n'okwagalwa okukozesa obugunjufu other than ebintu eby'obutoletooli. Ndaba abantu era kino nkiraba bagenda bitemamu babiteeka ku TikTok. Bw'oyogera ku bino omuntu n'akuwemula. Mulimu ebintu ebitakukyusa bw'onvuma n'ofuna ki? Nze Kasuku teri kigambo muntu kyasobola kunvuma essaawa ya leero kye siwulirangako. Ebyo n'abyowulira. Teri kye siwulirangako. Buli muntu yagenda nze nasomera mu UP. Nga tulina ebyana ebyakuzibwa omwana n'avuma omuntu ekigambo n'ogana ekino nakyo gyekiri. Nga tokiwulirangako. Nenkyalanko wa mama wange wali enakulabi mu kiwuunya. Nga waliwo abayaya boogeranga boogera. Kugani tubimanya. Nengenako mama wange Nalongo. Naluwoza yabeeranga eri mu kiyaye nakulabi. So nembeerako eggaba. So tewali kyesiwulirangako. Ate teri kijja kunnuma. Nkitegeera. Wabula nze kyenkugamba nti it doesn't make you any way better. Ate nze nyina remedy. Kasuku. Nzoli bwanvuma, nanvuma, nayingira family. Unless if you are typing in heaven. Akitegeera. But at the end of the day, mwenonya. I will get your IP address and I will get you. Ne bw'oba oli Buwarabu. Okitegeera. Era oba ojja kudda. Oba otikkula emigugu gyo ali entebe nga bakugamba munnange olina omusango. Just be humble. Nze saagala sijja vuma tetwevuma ngana tuwangana. Abantu abavuma ennaku zino mwegendereza abasajja baloopera ddala. Bafuna zi order. Oli abeera yakatonya ku kisaawe wali nga bamukwata. Wano mu December bakwatako nga 8 bemmanyi. Waliwo era yamanyira mukyala wange. Wemanyi wamanyira ku comments mu nankani. Ku post ya Spark. Ojja komawo. Ate gwe ojja kuba weerabira naye nze nkyajjukira ne gwe nakuwaabirira tamanyi. Muleka kudda kutiisatiisa abantu. Blackmail tasobola kukola. Criminal libel kuwandiika ebintu ebitakwatagana. It's not good. Yeah, it's not make good. Sense. Anyway. You'll be answerable to your mistakes. Yeah, there is so much we can talk about, but I think we shall. Tubeere bakakamu tukirize okukulemberwa naaba batukulembera tukirize nti bakulembeze baffe. Ssaabasajja ye Kabaka waffe nkitegeera. Ne Katikiro ye Katikiro we gwe yerondera. Waliwo omusajja ye buli kiseera agamba Kabaka yafa. Kati yawulira atya ng'ataamulaba ng'akomyewo. Oba kati abawagizi be bo bakiraba batya. Munnaffe bw'ogamba nti Buule taliiwo ate Buule n'abaawo. Muganda waffe oyo olumu binzigwako olumu tulika n'enseka ayina ka intro kasinga kuyeta ne the edition ayita abalangira nawe wabecha naye ngera mu society mubaamu abantu abafaanana bwe batyo era gwe ategeera kye nga bwentegedde ogenda sangamu n'aboogera ebisinga ebyo. Okay, but for me, Buule, what I think there are like two things. One, with some of the things going around, with some of the things going around, there has been a constant highlight that there is something wrong going on in the royal family. There is what works come in the royal family. That is one. So, yeah, but they need to tackle it. Kuvadda nge obolyo ulange. Omairo acha Abaganda bazimba Mengo. Olubirwe Mengo. Abaganda bali bakoye abalangira okulwanira engoma. Kitegeera. Manyi buli muntu yalyango obwakabaka yagenda nga nakuba olubirwe. Okitegeera. Ekyo vuga nti yakuba olubirwe Mende yakuba olubirwe Jindi. Okitegeera. Era mu Buganda twalabako n'ekitasoboka. Omanyi nti Kabaka tafuga mirundi ebiri. Oyina kufa ne tufuna Kabaka omulala. Ngese Kabaka Kiggala omwana we yajja namugamba sebo oli mukadde ate oli mulwadde. Namujja ku Bwakabaka n'afuga
Katonda nakola ekintu awo omwana ate nafu okusooka kitaawe Ssekabaka kigana nga atudde mu order ddayo ofuge baka lukikola ki lukiritereera bino bizze bikola ki bibaayo era n'ebyo ebiboze ebimu ebinyomoola Kabaka n'okufuga n'okunyomoola ekitibwa kya Hospital Mayiga biviira ddala mu lulyo lulangira mulimu n'abantu abasasulirwa ddala abantu abamu mu lulyo olulangira si direct wano mu line kitegeera kubanga ebyo bimanyi ngobola abaana bana abagunjufu ba Frederick Walugembe Frederick Walugembe musajja wange obiwa Prince Wasajja ngamba Prince Wasajja ono omusomesa professor Wasajja ebyo tebasobola bikola kitegeera ne mulimu abantu ddala kubanga kyo kikirize nyina kye ndibanyonyolako maaso eyo nti government yenkungu bwejja ngetandika government enkungu kitegeeza crown government ngetandika enkola ebyapa yakole ekyabyape byasooka wano byajja mwaka ki nerabiddemu nekola zino PC byayitibwanga PC something nebirala basalawo nti omuntu ayine ettaka kwakola ki kwakoma era Kabaka nga ayine ettaka libakoze eki lyebamupimiddeko chwa nagenda ye nagenda nagule ettaka eriri nali registering eyo wetyo nga likola ki limanyage nerimwe naye erimu lyali existing lya Kabaka nawe bangali wadde omuntu nga takoze eki nga tali muwadde okitegeera ebiseera bye byatereera ettaka eryo ne likola ki ne liddayo mu Bwakabaka okitegeera kakati bana ab'endyeze ezimu ez'enjawulo bagamba nti naye ettaka lyali lyaki bya kitaffe so nga ate muguno omulembe mwenda Mutebi bwajja agamba Bwakabaka bubeerawo kuki ku ttaka abantu abagamba muno Bwakabaka butunze ettaka simanya Katikiro atunze ettaka mwekolera disservice ettaka Obwakabaka lye budunudde ne sente bingi nnyo nawulira omuntu ng'agamba Katikiro yatunda essomero lya Nnaabagereka sebo eri essomero lyalingawo naye ng'abaalirina abasooka okubeera nabyo baalituma Nnaabagereka just to coexist kubanga nnyina Kabaka yaliko ebiseera ebyo yali mukambwe ngo you have to please bino byowulira nti buli muntu atuma erinnya Museveni ekintu Museveni biki kakati naye abaali bannannyini ssomero so balina lizi yaabwe okitegeera lizi yaabwe neggwako bwe baakira nti tebagenda kukayana na Bwakabaka ne bagenda mu KCCA ne bagitransferingira abantu abalala okitegeera so Obwakabaka nga bugana ettaka lyali lyaffe nti waliwo lize ekola ki eri exist n'Obwakabaka bwennyini ba victim bw'okutwala ki eri kyekimu n'omuzikiti okitegeera wali omuzikiti eka olina amenya omuzikiti nakola ki ebyo ebintu tubiyige nti bano si bye bandyagadde naye waliwo ekyakola ki ekyakolera kati abantu wano ebintu ebiriyo ntalo za ttaka ekitegeera mulimu n'abantu abaliwo abakikiriza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi si ye Kabaka ate si gwe gusoose mu 96 waliwo n'abatambuzanga emboozi kino kya nnaku sandyagadde nakyogerako nga kinnuma nga nkyogera ku mutima n'amaziga nti Ssaabasajja Kabaka mwana wa Dawudi Ochenge yali mukwano gwani gwa Muteesa si kituufu si kituufu era kikyamu era tekyanditaze kukola ki kwogerwako okitegeera oli yazaala omwana we n'amuwa obusika nga mutandika kwogera bintu ate nga ababyogera be abantu abeeyagaliza ebyabwe Obwakabaka bonna mubamu okweyagaliza kabube Bungereza kabube mu Bawalabu kabube ne mubannaffe balirwana abaffe bennyini Obwakabaka buli muli n'eggwanga goba osoma nnyo oyinza okuba nga omanye emboozi ya Kijana Ngoma n'Obwakabaka bw'Abatoolo ekitegeera ne Busoga essaawa ya leero waliwo alaba kyabazingayo n'agamba oyo tateekeddwa kubeera Okay, but the second point Jamani njagala okukola and this one goes to Katikiro and the Ruchik one, you know. Okay, Katikiro is involved because he's now the face of the kingdom and all those things. Information must move. Ekyo kituufu. Information must move. Betuba twetaaga nti Katikiro alina tuwa weekly press briefing baleteyo member wa royal family atunnyonnyole nti Kabaka akyaliyo
jali abatumidde, because you know when the questions become so many amidst the many conspiracies no bulimba mu bukola ki kati information ino tambula buli balabanga basitudde bali they have to come out to give us what information na ekyo kiddayo ku kiri nti ennono zikolebwa Kabaka era zizibwayo Kabaka no, but information teliko nnono people have to know what is happening to their king. Tasobola kugamba kintu kyonna kikwatagana ku Kabaka without the approval of him or his family. Well, he should navigate that, otherwise he's the one facing the fire. And after he leaves that seat, everything people deem that he did wrong will haunt him. No, tajja kuba na chance tunyonyola kino kiri okitegeera era tulitegeera nti ya servinga omayitu mutegeera buyise batekewo information channels kankumalirawo kana akantu Abaganda omanyi baagano balwanyisa nnyo okuzimba ennyumba Bulange. I mean okuzimba Twekobe ne beekalakasa n'okwekalakasa ebyo bimwe bintu ebiwandiike wantu biwandiika mu monitor nga tuwandiika mu history abantu batoogera. Twekobe pozi yeriwa ennyumba eri mu Lubiri eri Kabaka jasula jaino sula ne beekalakasiza ddala nti sente zaffe babazijjanga sente nusu mmeka ku mwanyi na biki ebintu ntu pamba n'ebirala aga sente zaffe mwagala zisimba mu nyumba yaki Kabaka lwaki nga bamuzimbira ennyumba naye bwe yaggwa Abaganda bazina amazina ne gabaggwa mu nkutu okitegeera. Sometimes Abaganda to appreciate nga kimaze kola kikubaawo atenze kankugambe ngojeko Bakatikiro wano wammanga okitiibwa mulwanya mulise mwogerere mukadde waffe oyo very good man okitiibwa Jebi Walusimbi okitiibwa Dani Muliika naye buli Katikiro jabeddeko n'abaako kyakola ekintu ekyenjawulo kibeera ne resistance. Omanyi bino ebintu bya luwalo olwo simanya tofaali tebyatandika na Charles Peter Mayiga abantu bagamba yaleeta omanyi tebyatandika naye yakuma yayongera mbongezi maanyi nenga byaliwo ne Jebi Walusimbi okitegeera naye buli muntu abaako kyakola resistance ebaawo bw'ojogoberera Bakatikiro ba Buganda bonna abaziba baawo beba stomakinga fire bebali omuliro to the fact nti ne Katikiro omu was it nsibirwa something like that bampa masasi ku mulyango gwe Namirembe wali nakola ki nafa nengera abahamutta Baganda bannaffe okitegeera ngate yali adelivering message ya Kabaka ngate yali adelivering ububaka obwakoze eki obwali muwereddwa Kabaka mwenyini. So tubeere bagunjufu tukiriza okukulemberwa tuwulire ekitalo nnyo muganda waffe Ibrahim tusuubira Ichuli leero siro yatugendako sa yali gamukaaga ennaku zijja tutuuka ku lunaku lwe yatugendako one year later naye bambi kitalo nnyo kyannaku nti na buli kaakati police temuwanga justice bannange tulikomawo ebintu bino ebyatukyanonyereza mulinoonyereza ddi munaalinda batte baana bammwe bambi abantu bano emyoyo gyabwe okugenda twandibadde nga investigation yaisima baagiggalawo I think they said they failed to trace then they said case done. That's what I remember if I'm not mistaken. Mukama Katonda wakola Museveni na government ye bijeko bye